Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Ekizimbe ky'olaba ekyo kye kimu ku bizimbe ebisinga obunene mu Kampala, Ssaako ne Wakiso, era ng'ekizimbe kino kiyitibwa Freedom City Mall. Ekizimbe kino kisangibwa Namasuba ku luguudo lw'Entebbe bw'oba ova Kampala, kasita oyite Najja Nankumbi ewaddawo ewayitibwa Namasuba, era nga kizimbe kigazi ddala, kitudde ku bwaguuga bwayiika ezisukka mu 4. Nga bw'otunuulidde ekizimbe ekyo atakimanyi oyinza okwebuuza ye nga kinene kizimbe kyaki? A celebration turned tragedy as locals ring in. Ekire kikeese ennaku z'omwezi nga 31 okutuyingiza mu lumu omwaka ogwa 2023 mu January. Uganda yakedde n'amawulire nga galaga nti ekizimbe kino mwafiiriddemu abantu abasukka mu 5 n'abalala ne bafiira mu malwaliro, omuwendo ogumanyiddwako gw'abantu 10. That ensued that led to the suffocation of children and some adults. Abantu bano abaafudde babadde mu kivvulu ekiggalawo omwaka omukadde nga kiyingiza omwaka omupya, era ng'ekivvulu muno mwe baavudde ate okugenda ku kizimbe wabweru okwerolera ku biriroliro. Bwe nkuwa emboozi bw'etyo oyinza okulowooza nti ekizimbe kino kisaawe kya kusanyukiramu oba kizimbe kitegekerwamu bivvulu. Nedda. Freedom City Mall eyatandikibwa omu ku bagagga b'e Uganda abeekoledde ssente ayitibwa John Sebalamu yennyini kyo, kizimbe ekiriko ebintu eby'enjawulo. Ku kizimbe kino bw'otuukawo ye kizimbe ekimu ekirimu ku maofiisi agasinga obungi, nga naye si maofiisi gokka ge galiko, kisinga kumanyibwa eri abantu abaguzi b'ebintu mu zisemaduuka ziyite supermarket, Ssaako n'amaduuka amalala. Kuliko amaduuka mangi, kuliko zi ofiisi nnyingi. Bw'ogenda ku kizimbe kino kyali kuzibuwalira okuba ng'olina ky'oyagala n'otakisanga, anti bw'eba banka kweziri, bwe buba buuma butereka nsimbi ne buziwandula buyite ATM kwebuli, bwe biba bitongole ng'ekyamasannyalaze nakyo wenjogerera kati kwekiri. Bw'oba onoonya parking, ekizimbe kino kye kimu ku bizimbe mu Kampala ebikyasinzira okubeera parking eri organized ate nga zibulala. Buli myaka gyonna okuva ku muto mpaka mukulu bw'agenda ku Freedom City, ekimututteyo akifuna. Kiri ku luguudo lw'Entebbe, nkugambye bw'oyita ku luguudo ng'ova Kampala noyite Najja Nankumbi noyita ku Steera, kirina omulyango osobola okukiyingira. Bw'oba ova mu kikajjo ndejje nodda ku luguudo olwo noddayo n'owetera ku Steera, ne bw'oba otambuza bigere ku sayidi eyo naye waliyo omulyango oyinza okukiyingira. Buli sayidi kirina omulyango oguyingira ate era kirina n'ogufuluma. Kaakati ku nkyuku eyabaddewo ye puroguramu y'olunaku olwaleero, ebibuuzo bingi ebyebuuzibwa ffe tuleese okunoonyereza. At least 9 people are dead after a New Year's Eve stampede in Uganda's capital. The incident took place just after midnight as revellers rang in the new year at the Freedom City Mall in Kampala. Local police say many of the victims were children. No arrests have been made. Ennaku z'omwezi nga lumu Uganda yakeeredde mawulire mu nsi yonna. Bwe weetegereza TV nga Al Jazeera, Sky News, Ssaako ama TV g'ensi zonna ez'otoolodde eggwanga, enkyuku eno gaagiranzeeko oba gaagiripootinzeeko. Bingi nnyo ebyo byonna mwabitegedde si ensonga. Olwaleero tuleese kunoonyereza. Bantu bangi beebuuza ebibuuzo naddala abatamanyi kizimbe kino nti nandi kikyagendekamu. Eby'olwaleero bye tuleese bye biyinza okubakakasa. Njagala okubategeezaako nti okunoonyereza kuno tukukola as a private media institution, tekulinawe kwesigamye, era tuleese nsonga.
Okunoonyereza kwe tukoze olunaku olwaleero tukwesigamiza ku bibuuzo ebikulu. Ekizimbe kino kiri seefu? Ekizimbe kino kikyagendekamu? Enkyukwe bweti ng'eguddewo kati yali ebaddewo? Bwe yabaddewo waliwo ebikolebwa? Obulagajjavu bwabadde luddawa? Nga tweyambisa amaaso n'endowooza. Kakati tukusabuukululidde. Enkyukwe yagudde ku Freedom City yafiiriddemu abantu abasukka mu 10, nga 10 lyeri ripootingibwako mu mawulire. Abantu ab'enjawulo bagamba era nga bateebereza ti omuwendo gwalibanga gusukkawo awo ate nga muneneko okusinga mu 10 okwo kuteebereza. Era kyogerwa mu kuteebereza Ssaako ne ripooti oba lipooti ez'enjawulo ezaweereddwa poliisi ti abangi abasinze okufa babadde baana bato. Nga bano abaana abato kibuuzo kijja eri abazadde buli omu ne yeeraliikirira. Ekizimbe kino ekyagendwa abaana abato? Kaakati gw'atamanyi kizimbe ngenda concentratinga si ku ofiisi, si ku makampuni agalinako obutuuze ku kizimbe kuno, si maduuka na semaduuka. Ngenda kwogera ku sayidi ya Freedom City etegekerwako ebivvulu. Njagala okukutegeezaako ffe ng'abamanyi ekitundu kino ky'ekizimbe ekisingako ebyokuzannyisa by'abaana ebiteeketeeke obulungi. Era ng'emyaka gyonna abaana abadde bagendayo situulirangako ku nkyukwe yonna ky'omwana yafiiriddeyo. Bw'oyingira ekizimbe kino nga bwe nkugambye buli sayidi gy'ova eriyo omulyango oguyingira n'ogufuluma. Bw'oba oli wa mmotoka osobola okupaakinga wammanga eriyo oluggya lunene mu kuteebereza lujjamu n'emmotoka ezikwata 2,000. Ekizimbe ekyo kyazimbibwanga wansi giyite mu godown oba giyite basement. Ekizimbe wansi waakyo nayo waliyo parking enteeketeeke obulungi. Bw'oba ozze ku kintu kyonna ky'okola ne bw'oba ozze mu bivvulu osobola okupaakinga mu kizimbe wansi. Ku miryango egiyingira nakwo bw'oyingira bw'otyo osangawo oluggya. Abasinga okukolera ku kizimbe kino we bateeka ebidduka byabwe. Ne bw'okiva sayidi ki ate ne sayidi y'ebivvulu oludda lw'engulu olw'ekizimbe kino nako kuliko paakingi esinga okupaakingamu abazze okulaba ebivvulu. Bw'oba oyingira ekizimbe kino njagenda ku sayidi ebeerako ebivvulu. Kuliko emiryango mingi ngera tekikwetaagisa kuyita ku sayidi y'ab'amaduuka. Buli mulyango gw'oyingira kuliko wa security, tosobola kuyingira nga tebakuceekinze. Ebyo byonna mbyogera ku kizimbe kino okubuulira gwe yali akiyiseeko, kubanga mu basement gy'opaakinga osangayo abatuddeyo abalabirira emmotoka. Ku mulyango gw'oyingidde kuliko obuuma Ssaako n'abasirikale abakebera n'ebiri mu mmotoka. Ku buli mulyango tosobola kuyingira kizimbe kino nga tokebeddwa yadde okwekenneenyezebwa. Bwe weetoolola ekizimbe kino buli w'olaga kuliko kamera enkessi, newankubadde nga n'abalinako amaduuka beeteerako ezaabwe, naye ez'ekizimbe zikyetoolodde. Ekizimbe kino n'obwaguuga bwakyo kuliko ebisaawe ebitali munda Ssaako n'ekiri munda, nga newateekebwateekebwa ebivvulu mulimu ekisaawe mwennyini abantu mwe bayimirira giyite venue omwagudde enkyukwe. Mulimu an indoor sports soccer field era ng'akasaawe k'omupiira ako mbwe kali wennyini abantu we bayimirira ne bazina ewali stage wennyini awo. Bw'ofuluma ekizimbe kya Freedom City n'otambula ng'oyise ewali we booleza emmotoka giyite washing bay, waliyo era ekisaawe ekirala ekyawabweru naye nga nakyo basambiramu omupiira, kyazimbibwa abatuula tutuula bweru, abalaba eri omupiira batuula eyo. Kaakati emiryango gyonna tosobola kuyingira nga tikuliiko yadde abayingizaayo abaana abaali babayingiza mukimanyi bulungi nti woolengera we bategekera ebivvulu ate oludda olw'ekyemmanga we wali ebyokuzannyisa by'abaana abato okuva ku myaka gyonna egikkirizibwa mpaka. Omuntu yali ebuuzizza ekibuuzo nti ekizimbe omusajja kyannyonnyodde bw'atyo kivaako kitya enkyukwe ereetera abantu okufiira mu mulyango ogumu nga kuliko emiryango kafukunya? Kivaako kitya abantu okudduka ne beenyiga ng'oŋŋambye kuliko abasecurity bangi? Kivaako kitya abantu okufiirwa abaana baabwe ng'oŋŋambye mulimu ne children's park abaana tebeegattala bantu bakulu? Ensonga ezo ze tuleese olunaku olwaleero.
Kangende butereevu ku ngeri ki ebivulu gye bitegekebwamu ku Freedom City nabitegekebwa mu kitundu ki. Nkulayirira nga nkukakasa emyaka gyonna wadde wategekerwayo ebivulu. Era nga mulimu obusobisobi obutono naye tibadde tebukola mawulire kwenkana ga nsi yonna. Ewategekebwa ebivulu waliwo emiryango omuntu mwalina okuyingira. Era nga mu kunoonyereza kwe twakoze, ekizimbe essaawa eno bw'oba wa kamera walibeera nti tokkirizibwa kuyingirayo. Naye ffe tuyina ezaffe ziyita ne mu butuli ne ziketta. Nayingiddeko eri ewapangisibwa ebivulu nga njagala okubuuza era neefudde omu ku bateekateeka ebivulu. Ne mbuuza abakolayo nti bannange wano wakyakkirizibwa okukolerwa ebivulu ne baŋŋamba gumiikiriza. Naye ne mbuuza ebirala. Mu ngeri ey'okubuuza awantu awo watuuza abantu bameka? Mu bigambo bye yabaddewo si kakasa wabula eyabadde mu woofiisi yayinza okukakasa nti awo wategekebwawo ebivulu nga mujyamu abantu 5,000 mpaka ku 7. Bacha booking ebivulu. Kati nze ntegeka gundi obuvulu nga abaana baddayo ku masomero. Simanyi ku kyabaddewo bikyakkirizibwa. By next week. Anti kati wamaze Christmas kati abaana baddayo ku ssomero. Ebyo bijja kuggwa. Biggwanga. Lwakuba kye simanyi. Assuming nti biwedde. Possibly costs kuba zibeera zitya kuba ng'oggyeko bino bye tuleetaleeta wano abaana ne bazanyazanya. Simanyi costs za kuteekayo bayimbi na comedy kuba nze ndeeta ba comedian n'abayimbi ne njagala abaana ba mu secondary oba teenagers. Monday to Saturday. I mean 25 years Sunday. Kati within this month waliwo date eri free nga ya Saturday. That is if nga bataddewo baba tebataddewo of course bonoonya wala. Kwakuye dates nja kuyitawo ndabe ezikola ki eziriko naye katubasabire ebyo ebintu biggwe olw'ensonga biyita bizinensi ate nga ffe twagala bizinensi. Ebyo byali bya lumu okugyako mpozi bwe munadde ate ne mutuwa amateeka bangi kati bijja tulebesa. Bonga of course authority ejja kuleeta etteeka naye kambuuze bino ebivulu mbikuumya poliisi mbikuumya security yawano kubanga bweba poliisi ate bweba tetutawaanya biba byabadde byayo. Azini ngamba kuba kati nga obukinga wano olina okugenda oba n'obalaba ate nabo tebakusabayo akasente kukibuye katwe wakati bagenda kuba strict kale nyabo nja kucekingawo ndabeko date eriko nga abaana tebanadda ku ssomero bwanaaba waliwo yonna eriwo. Mami kye nalabidde okubuuza gundi capacity eriki eya hall bwe bakolera ebivulu? Ngati bubwana obuto buba butono ate tebuba na VIP. Kale nyabo ekivulu ekibuuzo ekisooka kyabaddemu abantu bameka?
awo we tujja okutandikira. Bino ebigambo si byange nabijje mu woofiisi kubanga nagenzeyo okubuuza nti bannange bwe tuba tutegeka bantu bameka, ne bankakasa nti 15 ku kasanvu be bajja mu kasaawo ako. Bwe weetegereza ewateekerwateekebwa emiryango, kansooke nkulaga ekifaananyi ekyo. Omulyango ogwogerwako omwafiiridde abantu wakati w'okwenyiga nga baagala okufuluma okulaba fireworks gwegwo. Naawe gutunuulira olabe gujjamu abantu bameka abasobola okuyitamu atego. Atagendangayo bw'ofuluma omulyango ogwo gukutwala mu lukuubo. Olukuubo olukutwala mu paakingi ya waggulu w'ekizimbe kya Freedom City. Nteebereza saabaddeyo nti yewaabadde fireworks abaabaddeyo musobola okunjulira. Mu mawulire agaafulumye kitegeezebwa nti eyabadde akulidde okwogera n'okulambika omukolo muyite Master of Ceremony MC yalagidde abantu nti mufulume mugende mulabe ebiriroliro. Ate wakati nti naawe ekiragiro ekyokubiri mwegendereze nnyo ebiragiro bye muwa. Ne bw'oba mukulu otya ne bw'oba jeno wegendereze ebiragiro. Ono yabadde MC naawe ekiragiro nti muyitaawo. Ate bwe baatuuse okuyitawo nti ate mukomeewo. Akanyiga akaabaddewo. Ebyo bigambo nabisomye mu mawulire si ensonga y'olunaku olwaleero. Awategekerwawo nategeezeddwa nti no wategekerwawo abantu 15 ku kasanvu. Ekibuuzo nkirekera mmwe abalaba programu eno. Ng'obalabala mu vidiyo ezo ze walabye ez'abantu abaddeyo nammwe abaabaddeyo. Ekivulu kyabaddemu abantu bameka. Ekifo ewategekerwa wansi kibeera kisaawo emisana era ng'ekawungeezi bwe kisobola okukozesebwa ebivulu. Kirina awansi ewabeera abantu ba bulijjo abasasudde entonotono kiyite ordinary, ne kibeera ne waggulu ku balkone ewasobola okubeerayo VIP. Weebuuze wantu ewatuuza abantu abo wansi waliyo ki? Nakugambye butereevu nga ntandika programu eno nti ekizimbe kirina basement, ate basement eriyo kituli kubanga kituli wansi ate ye wali parking, kati bano baba bayimiridde waggulu. Bw'otunula mu Freedom City wategekerwa ebivulu. Ebifo ebikyamirwamu nabyo okkirira mu basement, kitegeeza abayimirira waggulu ate nga wansi eriyo ekituli. Ekyo nakyo nkibalekedde mu kirowoozeeko. Mu kunoonyereza kwe twakoze mu Freedom City kwalaze nti nno ebikozesebwa mu bivulu byonna gye biri. Obutebe abantu batuula, VIP gyeri, ne bw'oyingira buyingizi mu kifo ekyo mwategekerwamu ekifo omugabirwa first aid kiyita obujjanjabi obusookerwako singa omuntu aba afunye ekizibu, so si ddwaliro. First aid center nsuubira nti ekyo kye kimu ku biriyo. Nkukakasa nga nkubuulira emiryango egiri ku Freedom City kafukunya. Naye okuggyako obudde bw'ekiro gw'atamanyi kizimbe kyali kuzibwalira okutegeera mpitawo okufuluma. Because it is a building complex, tosobola kumanya nga toyingirangayo misana yadde okutambulamu nti bwenkwata eyo ngwawa ate bwenkwata eno ngwawa. Nga nakugambye nga ntandika nga nnyinnyonnyola buli mulyango gubeerako wa security. Ate side emu ya bintu bikozesebwa Ssaako ma supermarket na banka. Obudde obw'ekiro mu bivulu omuntu wa bulijjo tokkirizibwa kuyitayo nga bwenjo okugamba maaso awo. Ndi mu kunoonyereza nga nziramu ekibuuzo ekizimbe kikyali safe okugendayo. Ensobi zaaliwa kiki gye tutunuulidde ani yakikola? Ensonga nnyingi zengenda okuwa olunaku olwaleero. Oluvannyuma lw'abantu okufa ebibuuzo byazze ti naye ekizimbe kino kyakula kitya? Ekyo kankikuddiremu. Abalala babuuza naye ekizimbe kino kyeteeseteese okubanga kiteekateeka ebivulu. Singa wabalukawo omuliro oba singa wabalukawo obulabe ekizimbe kyeteefuteefu. Ffe nga abakimanyi kankubuulire. Bw'otambula mu parking ya Freedom City ku kikomera mujje mwegendereze. Kye kimu ku bizimbe mu Kampala bye naakalabye ebirina fire hydrant. Biriko pipe z'amazzi ez'ekika ekya waggulu gy'osobola okusumulula ne kuba amazzi waggulu mu kizimbe. Ebyo nga sinnatuuka ku ncuku eri nabiraba, naawe bw'oba tobiraba nga genda obyetegereze. Amazzi gaawo ogalaba. Waliyo obuduuka obutono obuli wabweru omwetera okulya ice cream. Bw'obwetegereza ne mu bisenge mwazimbibwamu fire extinguishers. So ne bwe kuba kuzikiza muliro oba akaseera konna kisoboka amazzi weegali. Bw'okkirira mu basement abasinga abakolereyo emirimu naddala abakola restaurants, eriyo abakolerayo dry cleaning n'abalala. Bweweebuuza amazzi bagajjawa gyegali. Ku buli mutendera oba ku buli mwaliiro kuliko toilet era nazo zibeeramu amazzi. Bw'oyingirako mu toilet za Freedom City nkukakasa ne bw'otunula waggulu
mulimu bu sprinklers obuzikiza omuliro. Nze nganza azimanyi bw'oyingirira ku saidi ene wali parking ya wabweru ku luguudo lw'Amasuba ng'ova eri ku bata n'oyingira awo watera okuyingira emmotoka n'emmotoka namba ne bw'oba otikkula ebintu mu mulyango eyitamu. Abantu beebuuza Freedom City abatagenda nga eriko emiryango emeka nkukakasa mingi nnyo. Kikwetaagisa kumanya guno bwe ngugiyingiramu guntwalawa. Kaakati ebyetaagisa ku kizimbe byabaddewo ekibuuzo kikyali nti abantu baafudde batya? Ekyo kye tuleeta. Okuddamu ekibuuzo kino tugenda kusinziira ku nsonga enkulu nnyingi naye ng'ezisinze okulya empanga ze zino. Ddala abantu okufa kyavudde ku kizimbe na nteekateeka yaakyo, kubanga twalabyeko abakulira ebizimbe ebizimbibwa nga banenya. Eyo y'ensonga esooka. Enteekateeka y'ekizimbe eri etya? Emiryango egisobola okuyingiza n'okufulumya abantu nga waliwo encuku egudde giri gitya kwegiri? Ekyokubiri, ensobi ezeekoleddwa ku Freedom City zaavudde ku mutegesi wa kivulu ne banne bwe baategese, oba zaavudde ku bakiyingidde? Zaavudde ku bazze kukikolamu nga ba M.i.S.O aba DJ, oba zaavudde ku bulagajjavu bw'abakwasisa mpisa na buyinza ab'obuyinza? Eyo nakyo kibuuzo kikulu. Tugenda kwebuuza nga bwe bitandise okwogera ku street z'e Kampala ti abategesi b'ebivulu balina competition, balina n'eddogo. Omwalo g'ekivulu kya munne kireme kujjuza ate ekirala kijjuze. Yajjuze nnyo banne baleme kufuna bawagizi nga ku lunaku olwo ng'olusooka omwaka. Nti bagenda ne beeraguza ne baleeta eddogo ziyita ensonga za Illuminati. Abeere ng'omwaka aguyingira ne ssente. Ddala ekyassa abantu y'enteekateeka y'abategesi b'ebivulu ye baani abo abeeraguza era nga nkola ya Illuminati? Ebyo nabyo tubyebuuza. Waliwo ekyogerwa nti waliwo eyafuluma wabweru ng'encuku egudde n'asobola okufuluma. Bwe yali afuluma yasanga ab'obuyinza nga bakuba abantu. Nga kigambibwa nti poliisi yatandika okuba abantu emiggo. Twebuuza, poliisi yali ekuba abantu emiggo baddewa? Era yali ebakubira ki? Bwe twogera ku stampede abantu okudduka ne balinyagana ne baggwako omukka ne bafa, twagala tubuuze baali bafuluma wabweru biriroliro kiragiro kya DJ oba poliisi yali ebakuba emiggo? Kubanga ekyo nakyo mwekiri twakiwulidde. Bw'ova ku ebyo twagala okubuuza abazadde, bwali bunafu bw'abazadde oba? Ensonga ezo zonna ze tugenda okuddamu nga tutandika n'esooka. Nga bwe nkugambyeko nga ntandika okunnyonnyola enfaanana y'ekizimbe kya Freedom City, bwe kuba kufa kw'abantu ng'oyise mu byafaayo tekisobola kutta bantu. Kye kimu ku bizimbe mu Kampala ebitagwangako yadde okutemula omuntu nti kyagudde oba paati yagudde, era kyazimbibwa ku mutindo ogwo gwennyini gwe tubadde tetulabangako mu Kampala wano. Omuzimbi waakyo oba nnyini kyo ne bw'otunula mu byafaayo bye ebizimbe alina bingi. Bwe mba simanyi mu mpabule bw'abanga yazimbako ekizimbe ne kigwa. Ebifo ebisinga ebitegeke naddala mu bivulu, bwe tutwala pointi nti ekizimbe kye kyabadde n'obuzibu, nedda. Ekizimbe kirina emiryango egimala, ekizimbe kirina ebizikiza omuliro, ekizimbe kirina security yakyemala, simanyi ekola ki naye njirabawo. Ekizimbe kirina emiryango osobola okufulumira, era ekizimbe kirina party for every event. Shopping side njawule, offices side nteeketeeke, parking nteeketeeke, abaana gye bazannyira wateeketeeke, restaurant gye baliira wateeketeeke, kuliko n'abafumbirako ne mu supermarket bakola emigaati, mulimu ebyuma ebikola ebibekinga, situulirangako muliro yadde enchukwe. Kye kimu ku bizimbe ebyazimbibwa mu tekinologiya aliko n'amadaala agatambula kiyita escalators. Naye ffe abalinnya ku escalator za Freedom City osangawo n'akuyamba ffe bafala bannamasaka abajja tetumanyi escalators. So twayiga dda nozirinnyako thanks to abatuyambako. Security bw'okkirira mu parking n'oparkingayo osangayo n'akulagirira ova otya mu parking. Byenjogera naggambe private investigation kuba ffe ekizimbe tukimanyi ate tuli banoonyereza. Kaakati bw'oba weekwasa kizimbe nti kyekyassa abantu kebera mu byafaayo, oba twala akaddeko weetoolola ekizimbe okikwata ensobi tojja kugisanga. Naye ekibuuzo tekiri nti
emiryango egiyingira mu Freedom City gyali migale oba si migale kuba gye mmanyi kugiyingira tegiriiko na luggi simanyi lwaki abantu baali tebagikozesa ebyo ebibuuzo binaddibwamu bannannyini kizimbe naye bw'oba weekwasa kizimbe ekyo kyo tekirina buzibu bw'okwata ku nsonga ey'okubiri nga weebuuza tunenye mutegesi eyaleetedde abantu okufa anti ye yategeseeyo ekivulu ekibuuzo namba emu yasoose okutegeka abategese bonna abantu bafa kabadde kabenje oba mulagajjavu kankutandikira eno otegeka otya ekivulu ku Freedom City mu kunoonyereza kwe twakoze nakizudde nti ewategekerwa ebivulu mu Freedom City wagula ssente eziwerako bw'oba mwavu obuyita buwanana abalinamu baziraba ntono okutandika olunaku olwa Mande mpaka olwa Saturday bw'oba onaateekateeka ekivulu ssente zokka z'osasula okubanga ekifo okifuna kiyite venue okubanga okifuna okutegekerayo ekivulu weetaaga miliyoni 15 miliyoni 15 zaaliba ntono abaavu tuziyita beddu kijja kwetaagisa 15 okutegeka ekivulu wakati wa Mande ne Saturday kijja kwetaagisa miliyoni wazinda 25 okutegekayo ekivulu olw'Essande kino kintegeezebwa nti bw'oba oyagala kutegeka kivulu kyonna obanga ekyo ekyafiiriddemu abantu olina okusasula kaasi ziyite ssente ez'obuliwo miliyoni za Uganda 25 beddu ku baavu bwe tutyo bwe tuziyita kino kitegeeza nti olina okulanga ekivulu naddala ebisinga okubeerayo nga kya mutwalo kikwetaagisa abantu 25,000 okuweza miliyoni 25 katukubaganyeemu bw'otegeka ekivulu awo n'osasula 25 ate abayimbi obasasuza ki ebivulu bya Uganda birangibwa katukitwale nti olangisa miliyoni 3 ekivulu omwezi bw'olanga ku TV 3 kitegeeza 3 emirundi 3 miliyoni 9 zigatte ku 25 ate meka z'osasudde abayimbi mu bayimbi sijja mmanyi ssente ze bakyajinga naye kankitwale nti wabawadde akakadde kakadde n'oleeta abayimbi 10 gattako obukadde 10 bw'ogattako obukadde 10 eyo yenteekateeka y'ebivulu ku Freedom City Freedom City bw'oteekateekayo ebivulu ate si yeekuwa ebbaluwa ekukkiriza ekivulu bw'oteekateeka ekivulu ate ogenda mu Uganda poliisi yeekuwa olukusa era erina okubanga ezze n'ekyekinga ekifo okulaba nti kigwanidde katukitwale nti ekifo bwe kyalabibwa nti kigwanidde poliisi ye yagaba olukusa ani akuuma ebivulu nga bwe nakugambye nga ntandika Freedom City ng'ekizimbe kirina security naye si yakukuuma bivulu buli muntu yaweebwa omulimu okubaako section gy'akuuma ng'akuuma ku gate eyingiza abantu mu kifo kyonna in general ye tafaayo okwata side wa akebera security kuyingiza oba tolina kisi bw'oba oyo gw'oyagala okunenya kufa kw'abantu tojja kukisobola kubanga yo omulimo gwe gubeera gwa kuyingiza abantu mu kizimbe tewali security company ku nnyingi eziri mu Kampala gye ndowooza nti terina weekuuma ku Freedom City anti nakunnyonnyodde kuliko ebyuma bya ssente ziyite ATM kuliko n'abantu abalina bizinensi ennene kati kuliko baasikaali buli wootuuka naye abo tosobola banenya nti mwabadde mutunula wanga abantu bafa nedda omulimo gwabwe kuuma bizinensi ezo kwe baabateeka n'amaduuka abo nabo tebanenyezebwa kampuni z'aba security tezirina kuuma bivulu ebya Freedom City zimaaninga miryango gamba okuuma emiryango egyo obutaleeta akajagalalo obudde bw'ekiro enkukwe we yagwirawo ssaawa 6 bizinensi ezisinga ziba zaggaddewo dda so omulimo gw'abakola mu kizimbe kuba kugayidinga nti yita wano toyitawo kitegeeza nannyini kizimbe bw'abanga teyawa kiragiro nti wano wayitewo abantu eyaliwo tomunenya kugaana abantu kuyitawo singa soogera ku kiseera nga beetaaza okuyitawo njogera ku kiseera ng'agamba nti gwe toyita wano ate toyita wali so mu nsonga eyo nawulidde ensonga egamba ng'abantu bagamba naddala nja kwotinga omukulu Bbala mu Balugahale namulabye Amawulire oyo mutegesi wa bivulu Nakinkwa amanyiddwa yanenyeza nannyini kizimbe n'agamba nti nannyini kizimbe yalina okuba nga aggula emiryango nti yategeka ekivulu baamuwako ebisumuluzo ne babisigaza eby'emiryango emirala sebe ekintu ekyo bw'oba okyogera mu kusinziira kunoonyereza kwaffe kutwakoze si kituufu omuntu bw'aba ayingira mu kivulu aweebwa omulyango w'anaayita so gino emirala bw'onakkiriza abantu ba Ugandan standards oba common sense
bayite mu kizimbe essaawa 5:06 ogw'ekiro suubira obubbi obw'ekika ekyawaggulu mu maduuka agali munda. Bantu bangi balinako bizinensi n'ebintu byabwe oluusi olw'okuba ekizimbe kirina security babireka mu nkuubo. Kakati bw'oba oyingiza abantu mu kivulu tekikwetaagisa bantu kuyita buli wamu. Y'ensonga lwaki newankubadde encuku eyabaddewo nakati ekizimbe kikyakola ku sayidi ya shopping kubanga eyo enteekateeka nnuŋŋamu. Kati bw'oba olowooza nti emiryango gyonna gyabadde girina okuyitibwamu abantu ako nako ndowooza oba okagudde newankubadde mu kiseera ekyakazigizigi ate kisoboka. Bw'oyitaayita mu Freedom City ennaku zino lifuti tezikyakola, twakozesanga lifuti ezo ziri nsimanyi bananyizimbe basobola okukubulira oba zaafa. Naye mu kiseera ky'ebivulu ne bw'ogamba nti bantu balikozeseza lifuti badduke bakkire mu besimenti, ekyo tekisoboka. Ate lifuti olaba omulyango gubatta so tosobola kunenya nti tewabaddewo we bayita ne lifuti mweziri. Naye mu kiseera ky'akajagalalo simanyi yasobola kuwa bantu magezi nti mukozese lifuti. Kyengezaako okutegeeza nti balamu kye wagambye nti emiryango emirala tegyabadde miggule. Ssaawa 6 ku Freedom City n'embeera ya security eri mu kitundu ekyo naddala mu biseera by'ebivulu toyinza kukkiriza bantu bayite mu lwamu nga toteebereza nti waliwo ekinaabaawo. Era obabuulira nti mujja kuyita mu guno ne guno giyite event plan. Event plan eyo ekubwani n'alirowooza nti ekubwa Uganda Police si nannyini kizimbe. Kaakati awo nga tuvuddewo bw'obanga ekizimbe oyagala kiteeka ku security ani akuuma ebivulu. Bw'oyitaayita amawulire ga Uganda ndabye ku bivulu ng'eriyo baakanyama. Sikakasa oba mu kivulu mwabaddemu baakanyamawo nawo sijja kuwaawo magezi. Naye ni keesi nga babaddewo baweebwa waawe balina okukuuma era be balina okugamba nti ono ayingira okwewala abayingira nga tebasasudde. Anti ebivuuka by'ennaku zino ebimu bikozesa eddalu ne biyingira ebivulu. Nga bwe nkugambye bw'oddayo ku nsonga sente mmeka omuntu zaalina okubuukinga ekizimbe kya Freedom City. Kaakati nga nzirayo ku nsonga abantu bangi bagamba nti abantu babadde bangi mu kivulu okusukka abakkirizibwa. Mazima nkakasa nategeezeddwa nti abantu 5,700 be bajyamu. Sibimanyi sikola mu ofiisi ne nanoonyereza ne mbuuza n'ebifaananyi mbirina. Biyite ebifaananyi by'obukesi obw'amawulire kiyite investigative journalism. Kaakati mu 5,000 bwe zibanga ze zikkirizibwa nga wasasulwa $25,000 olw'essande kitegeeza mwadde mwetaagisaamu abantu 2,500 okusasula venue n'ezaasasudde abantu abalala abaddakawo bazisasule nga event promoter oba event owner tannabakola magoba. Bw'otunuulira abantu poliisi eteebereza nti mwabaddemu abantu abaweza 2,000 awo waliwo ensobi nnene. Naye katugize ku Uganda ni standard era nga ntunuulira embeera ya Uganda kigambibwa nti abaana abato baafudde nnyo. $25,000 zijjayo otya? Kitegeeza nti promota alina okukemebwa okuyingiza buli asobodde okusasula nga takebedde emyaka. Aze ku geeti anti tusasulira ku geeti yalina okuyingizibwa ate oli asobola okujja n'abantu 10 n'asasula $10,000. Kaakati okupakira abantu mu bivulu wali kinenyeza Freedom City nti ye charging sente nnyingi. Kyova olaba nti event promoter alina okupakira omu abantu n'abatajjamu asobola ozijjayo kireme kumusala. Ng'era bwe boogera bannamawulire bakeera gamba kyakusaze naye okumakinga sure nti tekikusala kyekiraata abantu beepakira omwo. Katulowooze nti singa tewaaliwo kiragiro kya mufulume mulabe fireworks katulowooze nti ekifulu kyaliwedde mirembe. Buuza ekibuuzo nga nange bwe mbuuza naye weebuuze nti kyalibadde kituufu okupakira abantu abo bonna. Era omusango gwayabapakira oba yabakkiriza kuyingira. Akuuma ebivulu naawe ebiragiro by'ani ayingira mu bivulu yani oba avunaanibwa atya? Kaakati ekyo nakyo kibuuzo kikulu. Nalabye abantu nga bagamba nti Uganda Police enenyezebwa olw'okuba teyawagayirira okukkiriza abaana abato. Nga bwe nakunnyonnyodde ekizimbe kirimu children's park. Bw'obeera wabweru w'ekizimbe tosobola kumanya nti abaffe oyo omwana alagawa. Anti ne ku bipande kirambikibwa bulungi nti munda waliyo ebifo abaana we bazannyira. Kaakati ekifo abaana we bazannyira ate kannyongere nkulambululire
Ekifo abaana we bazanyira kiyite Kids Park kiri munda wennyini we bateekateekera ebivvulu. So ne bw'obeeranga oli wa poliisi ng'osobola okumanya omwana bw'ayingirayo tomanya agenze mu kivvulu oba Kids Park awo poliisi tenenyezebwa. Okuggyako twali kitadde ku budde ky'omwana bw'alina okuva mu kivvulu nti baali badde baddayo eka olw'abakulu ne beekejja newankubadde baali badde bamaze okusasula. Nze nga munnamasaka eyava mu Masaka gye twakubanga endongo abaayo mumanyi nti ye wasibuka n'enkola y'eŋŋombe ennaku zino eyitibwa ebinyaanyanyaanya. Kakati baasibanga ekikaali abaana abato nga ffe tusookayo ne batuwa jjalibu kiyite jjalibu. Kakati mu jjalibu ebiseera by'abantu abakulu we byatuukanga nga M.I.S.O agamba nti kasitoma mpolampola wabweru. Ekyo kyabanga ekiseera eky'okukyusa abaana abato mu dde waka nandi kiffe twatyanga okusanga abasezi mu kiro nga abakulu be basobola okutambula bokka bo be batyatya abasezi. Era twabanga n'obudde mwe tufuluma ebivvulu ng'abakulu bo bagenda okuzina amazina gaabwe ge baazinanga mu bivvulu byabwe ebyo eby'ekikaali ewaffe Masaka. Bwe nkomawo nga 2023 January nteebereza nti kyali badde kizibu omuntu ogaana omuntu okuyingira kuba waayingira waliwo ne Children's Park n'ebyokuzannyisa. Naye wali baddewo essaawa entuufu ow'ebivvulu wagamba nti kati abaana mugende abantu abakulu musigale. Y'ensonga nti ssaawa 7:8-9:10 abazadde baali banoonya baana baabwe naye nga tebakyabanoonyeza mu kivvulu. Kakati nga babanoonyeza mu magwanika. Eyo ensobi yaani ya poliisi, ya nannyini kizimbe, events promoter oba muzadde. Ekyo nkirekedde ggwe nze nkyeyongerayo mu maaso. Twazze era wamu mu mbeera nga tukyagoberera ensonga ne tulaba amawulire nti yali akulidde okwogera ku mukolo muyite M.I.S.O yakwatiddwa poliisi kumuvunaana. Ng'emuvunaana omusango ogwekuusa ku kulaga Ddala. Era ng'omusango ogumuvunaanwa nti yawa ekiragiro nti mufulume mulabe fireworks. Nga situnnaba kutuuka kuwa kiragiro ekisooka ky'olina okumanya fireworks zaaliwo. Kambuuze nannyini bivvulu yazitegeka oba nannyini kizimbe. Kwatagana ki yali wakati wa nannyini kizimbe otegeka fireworks ne nannyini kivvulu kuba abo babiri banjawulo. Nannyini kizimbe asobola otegeka okuba ebiriroliro, nannyini kivvulu asobola otegeka ekivvulu mu kifo kyekimu, naye ebiriroliro byali wabweru ng'ekivvulu kiri munda. Nkwatagana ki yali wakati wa nannyini kivvulu Ssaako ne nannyini kizimbe nti abantu abanajja mu kivvulu atojja bampeerezaako balabe ebiriroliro. Wali wasobola okuba ebiriroliro ng'eno abantu bo bali munda. Kampala ffe bakirolo tuvaayo 6:00 ne tutuula ffe abatasobola genda mu bivvulu ewaffe ne tulengera mu bbanga. Ebiriroliro ne tutandika okuwaanani asinza obbikuba. Ku luno bano abaali mu kizimbe njagala tutegeere mu kwebuuza. Nannyini kizimbe yagamba nannyini kivvulu nti 6:00 bampeereza. Ekyo nakyo kibuuzo tuyina okukyebuuza. Kati nga nzizeeyo ku M.I.S.O okubanga yawa ekiragiro kya mufuluma ate mukomewo. Ekyo kyannyinga n'embuuza omu kuba M.I.S.O abakyasinze mu kibuga Kampala mu bivvulu ebinene. Ebigambo bino bya M.I.S.O Ibura. Njatulire scenario ya M.I.S.O. I hear nti M.I.S.O yagamba abantu nti mugende mulabe ebiriroliro mukomewo. Is it kankaka? Yes. Nawe bw'okiwulira? Yes. Nti mugende mulabe fireworks then mukomewo. Naye nga muntu kyategeera wansi w'enjuba nga si muguwa ddalu asobola okkeera ku makya n'agamba abantu basooke bafulume mu kifo ekirimu abantu abasukka 1.5 ate bamale bakomewo. One, it was very wrong. It was absolutely very, very wrong. Era essaawa eno omuntu gwe balina okusooka okunenya alina kubeera M.I.S.O. Ekibuuzo kirina okusooka okubuuzibwa M.I.S.O. Ani yakuwa order oba ani yakuwadde order egamba nti abantu bafulume babale bakomewo. Kati scenario y'omuntu okkeera ku makya n'agamba nti abantu mufulume ate mukomewo. Ekyo sikiwulirangako ng'omuntu alagira abantu bafulume mu kifo ate bamale bakomewo. Gwe gwasooka okukiwulira era kyemmanyi gwe gwasembyeyo okukiwulira. Yabagamba mufulume omulyango mutono ate ne bakomawo.
Ibra njagala okubuuza. MC specifically ku mikolo. Gwe ng'akoze ku mikolo njagala kuwumbawumba. Nga gwakoze ku mikolo eminene. MC musooka kumutraininga ky'anaayogera instructions. Naddala mwa abayingiza abayimbi. Abantu babeera excited nti Chameleon wuuyo n'owulira ng'enduulu yanjawuloko. Okusinziira ku maanyi g'omuyimbi. How do you do that? Instructions eziva mu MC zoogere ku gundi zisinziira mu professionalism ye, instructions zimuweebwa tannajja by'anaakola nga MC. Where do you get those? Okay. In a professional way, one, abaana bano abakola omulimu gw'aba MC ekisookera ddala bibeera bitone nga oli yazaalwa ng'alina art eyogera ebintu ebyo. Olumu people learn from the job, abamu bazaalwa nakyo, abamu abeera yeegomba omuntu n'ayigiraawo. Naye bw'otunuulira sho omutegesi w'ekivulu mu ggwanga Uganda asooka okutandika okutegeka sho ng'agenda kutegeka katugambe Kenzo, Shiba, Winnie Nwaji, Chameleon, Bebe Cool, Bobby Wine, Lutalo, Spice Diana, Lydia Jasmine, Fikfa Maika, whoever they are going to organize Obarema. Nebukeera ku makya. N'anoonya obulango ku radio, n'anoonya obulango ku TV, n'anoonya telecom companies, n'anoonya media online nga Media Choice emuwe platform emulangire. Naye nga wonna asasudde ekifo, asasudde poliisi, buli omu. Naye nga mu birowoozo bye temuliimu kigambo MC. Ebeebula ennaku 2-3 MC najja. N'agamba mukama wange walimpadde sho n'enkubamu. Ye MC asooka. MC owokubiri asooka gamba ebibuvula bitegekebwa kankaka. Nze abeera MC ne bw'ataŋŋamba. Then here comes a scenario nti promoter asobola n'okumanya nti ngenda kukola ne MC oba Salvador oba Muhanji oba Sebbanga oba Amoti Okyagero oba Ibrake Mukasa oba Teacher oba Saimo oba Daginaisi ku NTV oba Crystal Panda. N'akeera ku makya n'agamba Panda ogenda kubeera MC wange oba Daginaisi. N'agamba yessa. Daginaisi bw'ajja okukola oba MC mu Nsonga y'amaanyi nga Serena bamuwa buwi bayimbi bwe bagenda kutambula. They don't tell him what to say and when to say it. Because promoter assumes nti gw'omanye ekyokwogera. Yakubuulira nti bwe kuvaako Fresh Kid nteeraako Mayinja. Mayinja bw'avaako nteeraako Felicita. Felicita bw'avaako nteeraako Kusaasira. Okyegeera kati gwe gw'omanya oleeta Kusaasira oyogere bigambo ki? Ng'oleeta Fresh Kid oyogere bigambo ki? Kati bwe tutuuka mu scenario eya orders ne direction of the show kidde eri mutegesi wa kivulu. Gw'obeera nannyini show. Nannyini show owokubiri abeera muyimbi. Yawa directions n'agamba nti nze njagala okizze eno oba okizze eno. Ba MC abasinga babeera ba MC ku bivulu because mikwano gy'aba promoter oba mikwano gy'abayimbi oba because bamanyi okwogera. Ebiragiro bino nannyini kivulu gw'obeera nnyini byo MC oyina bimuwa oba oyina omugaidinga through ekivulu. Tosobola kubuulira MC bw'ayina kwogera naye osobola omuwa parameters. Yes, osobola omunnyonnyola n'omugamba so kuno nno kwolaba tuyinako abakulembeze b'ennono tovoola ennono ku sho nno kuno kwolaba tuleesa abantu mu ddiini ez'enjawulo tovoola eddiini bula n'omuleka awo. Okyegeera why do we learn the hard way? I mean omwana w'omuddugavu why do we learn the hard way? Ensonga za MC Ibra muziwulidde. Njagala okukwata ku nsonga y'eddogo mu bivulu. Kakati awo njagala owulirize n'ogwegendereza. By'otategeera naawe biwulirize kuba bitegeera. Tugatte tulabe ekizibu kiriwa. Njagala ontegeeze abantu baluga batya ebivulu ebibeera mu bivulu
lya bizinensi lya butaagaliza kiki ekiri awo kaakati kankaka ekyamazima kati nga bwe ndi Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono abantu baffe ab'ebivvulu muleke kutta bantu baffe Abitex entalo ze muyina ne bapromota zonna zimanyi ensawo entalo ze muyina ne bapromota Abitex zonna zimanyi Inze Kabona Kasiko Mutaaso w'Ejjaguzi ye yasooka okumpereza amawulire ago nga Ssaabakabona oli ku TV Freedom City abantu bana ne mugamba ki abaana baffe ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono bagenzeeyo tugenda kukola tutya nangamba abantu baffe Kamala balina ne be batutte mu ddwaliro nga bali bubi nengamba nti naye gapromota gano agagwagwagwagwa gwe n'omanya nti ogenda kuŋŋaanya abantu abasoba mu mitwalo n'emitwalo n'otagendako wa Ssaabakabona n'otayiya magezi eddogo liggwako ne bakusinga ogenda n'omanya nti ono yasinga obuzito n'asobola okuwanirira abantu ffe ekivulu ekyaffe ewalusi gye twabadde ab'obuwangwa n'ennono yonna nga gye twabadde gwe kankaka nakubikiddeko omusawo eyafudde nga lumu namukubikuddeko nakati otegedde kati tugenda Masaka ffe ne bw'oba onoofa omuntu amanya bassebo ne banyaba ebivvulu babiroga n'otaasa ssente zo ate bw'omala okutaasa ssente zo n'otaasa n'abantu bo n'osobola okutegeka awantu awaki awalala kakati Abitex ogwo omusango gwaliko ennaku 306 bwe kutaba kuwonga nnyo oba oyingiridde ebizibu ebiki ebinene naye ate n'ogwo ogwa Abitex era tujja guloga bamute tajja giwezaayo kubanga okufa kw'abantu tikwabadde bigendererwa bye tasobola kutta ate bamuwadde ssente ate ng'enenkyajja kutegeka naye omuganda aga nti obutamanya tibukugisaako musango naye tugenda kuyiiya naye nalabye Ssaalongeri Yasirukwago akutte mu makooti agenda kuwolereza aweetaaga ddogo naye Abitex ngenda kukuyamba ekyo kankyogerere mu kamera ngenda kukuyamba naawe omwaka guno kankuwe ofa ndabe bwe nnyinza okutaasa kubanga eddogo libaayo ebivvulu mulekeraawo bitegeka mmwe abayimbi mmwe bapromota mmwe bamaneja muleke kuteekateeka bayimbi abayimbi ebivvulu byonna bya jjajjaffe bamweyana n'olema n'omugulira ecupa y'omwenge n'olema n'okubaako ekijjulo ky'omukoledde gwe n'okola butegesi n'ategesa ekivvulu ky'omwaka bamweyana nga ddiru agirinnyamu mpaka mu kkomera kale nno abayimbi ab'ebivvulu kankaka ekibuzo ky'ombuzi ebivvulu tubiroga ebivvulu tusabira ddala Tonda Namugereka n'akola ebivvulu abantu ne bavaamu nga buki balungi ebifo ebikuŋŋaaniramu abantu abangi muve mu by'amadiini Yesu sitaani genda takola wano Buganda bassebo ne bannyabo Katonda yateekateekawo si Yeruzaalemu ffe tuli balogo kyekibeezaawo abantu era kyovola omuntu bwagaggawala nga baga yaguze ejjembe tateri gwe bagati gundi yagaggawadde yalokose gwe wali omuwuliddeyo nti gundi yakuteesa pula yagaggawadde agaggawala agula jjembe kuba ejjembe alina kyeyaleeta alina amanyi ag'enjawulo okira bulungi engeri gye siri mukugu mu bya ddogo nabuuzizza Ssaabakabona Jumba Lubowa aligawo Ensonga nga yakulira bakabona bayite abasamize ab'ebuwangwa n'ennono bano nga be balina amaanyi ag'enjawulo agoogerwako tegasobola okugaggawaza oba gasobola okwavuwaza yanyinyonnyodde nti bo balina ebitundu bibiri bw'okola omuntu ekibi basobola okukikuddiza naawe ne kikubeera kati ate ne tutuuka ku nsonga y'ebivvulu Ssaabakabona annyonnyola nti wakati wa competition kuyita okuvuganya mu b'ebivvulu bo nga abakalicholisiti babeerayo mu bifo byabwe ew'obulamuzi nti era abantu bano batera okwekoonayo bafune amaanyi ag'okujjuza ebivvulu nti kaakati wakati w'enkaayana abategesi b'ebivvulu bwe bakaayanira abantu abamu basalawo ne bagenda baleete amaanyi ag'enjawulo kiyite eddogo erisobola okutta ekivvulu kya munne yasobola ekikyo okutumbuka
kati wakati w'obusungu n'ebiragiro ebiweebwa ebyenjawulo mu sayidi ey'omwana w'omuddugavu ebintu ng'ekyabadde ku Freedom City bisobola okubeerawo. Ekibuuzo kiri nti yabadde bannannyini kivvulu obanga yategeka ekivvulu yayitako mu ddogo oba waliwo eyamuloga? Kaakati eyo nayo nsonga nkulu. Twagala okwongera okuyozaayoza abantu bonna abasobola okweteekateeka ne mumalako omwaka nga muli waka. Amasinzizo gajjula, crusade zijjula, naye tewatera kugwayo ncukwe bwe zityo. Mwe mukikola mutya? Njagala genda ku nsonga endala. Nabadde mpita ayita mu bamawulire bannanga abanoonyereza ate era abawandiisi gye nagwiridde ku lupapula lwa Daily Monitor. Mu interview ezimu ze baakoze mwe mwabadde omu gwe bagamba nti yabasabye bakweka erinnya lye naye nga yabadde omu ku ba DJ ababadde mu kivvulu. Mu bigambo byabwe aba Daily Monitor awatali kubawaayira nja kubisoma mu linnyanyimbe. DJ yagambye bw'ati: One of the DJs who preferred to remain anonymous said the incident happened immediately after Geoffrey Rutaya delivered a performance to close the day. Quote, I was in the control room taking my beers. When I attempted to leave, I saw police caning whoever they came across. I came back and spent the night. I slept here, he said. Njagala okukuddiramu. I was in the control room taking my beers. My beers, take a quote. When I attempted to leave, I saw police officers caning whoever they came across. Caning whoever across, take a dot. I came back and slept. I came back and spent the night. I slept here. Mulunabuddu agambye nti yali eri gye bakolera emirimu gyabwe mu bivvulu ng'anywa bbiya we. Bwe yagezaako okufuluma yasanga poliisi ng'ekuba buli gwe yali esanze. Yakomawo n'amalawo ekiro kiramba awo wennyini we yeebaka. Mu kuteebereza kiyite stampede nti abantu beerinnya nga bagezaako okudda munda Ssaako ne wabweru. Ekibuuzo kiri nti nga tukiziriza ku Daily Monitor, poliisi y'emu ku baleeta paniki anti yali ekuba abantu emiggo. Bwe ntwala statement eyo, poliisi erina okuba ng'ennyonnyola abantu bwe yali ebakuba ng'ebakuba bakole batya. Anti ngamba baali badduka kibabu baveewo bagingire. Abalala nga oluvannyuma bazze kunoonya baabwe. Poliisi ng'ekuba yali ebakubira ki? Is it one of the methods of dispersing a rowdy crowd? Nebuuza nti y'emu ku ngeri. Wano mu Uganda abawangaaliddewo ekyo si kipya. Poliisi awantu ewali abakuŋŋaanye tebuuza nsonga. Ebakuba emiggo naffe ab'amawulire tutwaliramu. Newe kulaba ng'owanise kamera tebuuza. Naddala poliisi eyambala ak'okumutwe akamyufu eyo yesinga okkuba. Kaakati nga tubuuza, poliisi mu kujja mu kitundu ng'etuuse ekibuuzo, yaliwo ng'ekuuma kivvulu n'erinda bafulume bakube? Baagireeta luvannyuma ng'ebyo biguddewo? DJ bw'aba byayogera teyateekako budde. Ekibuuzo ekyo mukiteeke mu mutwe. Nze nga nze omunoonyereza kye neebuuza, abantu 10 abaayogerwako n'abantu abalabe boogerako mbu baasukkawo mu 10 baafa miggo gya poliisi. Mbuuza kibuuzo, poliisi lwaki yali ekuba abantu ate abadduka okwetaasa oba abadduka okutaasa abaabwe? Why is it that the DJ said he saw police caning whoever they came across? Nti baali bakuba emiggo yenna gwe basanze. Kaakati omuntu akubiddwa emiggo n'alinnyalinyiddwa ndowooza mu basawo banaatunnyonnyola. Aba afudde ki? Ndowooza byalifaanagana gwe balinnye kakondo y'omukyala gye yaleese mu kivvulu naye gwe bakubye embooko ku mutwe. Ndowooza bwe ziba zonna ku mutwe baalifaanagana. Ekibuuzo, poliisi mu be yakuba mulimu abaafa? Nange nkyebuuza nga munoonyereza, eyo sinnatuukayo. Kaakati kaŋŋende ku bazadde. Ekyabatwaza abaana mu kivvulu ekyo tekinenyezebwa. Naffe bwe twali tukula ng'omuzadde agenda naawe ekyatwawulanga budde. Ffe twajjanga ne baaba nga baaba oba kkojja yakuzzaayo. Abazadde ne tubalekayo nga balina bye banywa. Abalala nga balina era bye bakola. Kanzireyo ku DJ. DJ mu lupapula agamba yali anywa bbiya. Kanzireyo ku M.i.S.O. M.i.S.O yagamba mufulume ate mumale mudde. Kambuze ekibuuzo. M.i.S.O yali atamidde lwaki ye DJ yali anywa bbiya? Abo babeera mu kitundu kye kimu
Omu alagira munne nti kuba omuziki omulala n'agamba gujjeeyo. DJ bw'agujjayo ate MC n'amulagira nti gwongeremu. Kaakati DJ bw'agamba nti yali mu control room nga yenywera bbiya. Katugambe mu kivulu abaali bakikontrolinga baali batamiivu. Weebuuza ekibuuzo. Lwaki DJ aliwo anywa bbiya mu kiseera ky'okkola? Kubanga bamukwotinga nga agamba I was in the control room taking my beers. Katugambe bbiya yamunywa ekivulu kiwedde. Sikiwa nti DJ alisobodde okunywa bbiya ng'ekivulu kiwedde. Olw'ensonga okugwa kw'ekivulu kyaggwa bubi nga buli ali munda anoonya waayita. Tewali DJ wajja bukaka mu kutuula munda kunywa bbiya. Kanzireyo mbuuze ekigambo era nziremu nkisome. I was in the control room taking my beer. Bwe tutwala nti abantu baafa n'okulekana n'okukaba kwali kungi, kitegeeza nti DJ bbiya yali amunywa ekyo tekinnabaawo. Kaakati n'alirowooza nti nno abali bakontrolinga omukolo bwe ntwala kwooti ya Daily Monitor newankubadde abyogera tamugambye, baali batamiivu. Tolowooza nti kyalivaako ekigambo nti nno mufulume mugende mulabe fireworks ate mudde? Ekyo nakyo balina okukitunulamu. MC yali atamidde, badijje baali mu mbeera ki? Kimanyiddwa mu Uganda nti abayimbi ab'enjawulo balina bye banywa. Ku street ya Freedom City nsaba okutegeeza. Kino tekikwatagana ku nannyini kizimbe yadde bantu babeerawo. Eyo ye street ekyasinzako obumenyi bw'amateeka mu kiro. Bw'oba oyagala essimu yo ebule mu sekendi genda ku Freedom City nga waliyo ekivulu. Okuva ku Steera Venajja Nankumbi mpaka lwoyita masaŋŋanzira gakutwala mu kikajjo bata mpaka wazana. Okwe kubeera abavubuka abataakula nsonyi. Essimu bagitwala n'omukono bayinza okugumenya. Katudde ku nsonga enkulu. Naye nga sinnagiddako insecurity eyo. Evunaanibwa bakuuma kizimbe, evunaanibwa bategekawo bivvulu, evunaanibwa bajja mu bivvulu, evunaanibwa gavumenti ya wakati buteteeka security ku street eyo. Gwe naawe okimanyi bulungi ekibateesaako security nti n'obubbi mu area bungi ate bwakuula ejjembe. Ng'oggyeko eky'obubbi obwakuula ejjembe. Nkukakasa kweyo street kuliko n'omukka oguba guwunyako simanyi gubeera gwaki. Naye nze ng'atamanyi kunywa sigala yadde okunywa ekintu ekirala. Bwe nguwunyiriza nteebereza nti gwalibanga guleeta embeera embi mu bantu kuteebereza. Ekyo bw'okizza ku kivvulu nga tuzzeeyo. I was in the control room taking my beers yamunywa ddi. Kyalibanga eyawa ekiragiro Ssaako n'abaali bakola ku lunaku olwo abaateekebwa mu mitambo gy'ekivvulu. Tebaali ku oligino ng'enjogera y'ennaku zino bweri. Ekyo kibuuzo nkizza eri mmwe nga n'abaaliwo musobola okumbuulira nga nammwe mumanyi ebyali bikolebwa. Tuvunaana omuzadde? Nedda. Omuzadde asobola okuleeta omwana we okuzannya ate n'ayagala amalirize byakola ddeyo. Munda mu kivvulu eriyo Children's Park. Eyali ategeka ekivvulu lwaki teyawayawula abaana n'obazza eno gye bazannyira? Nkimanyi bulungi mu Children's Park waliwo omuwendo oguweebwa buli muntu. Era nga singa baali bazannya ng'eri y'amataala waali baddeyo abakumaakuma. Ne mulema abaana b'abantu kufiira mu bintu bwe bityo. Olulala ng'ekivvulu kitegekebwa omuzadde okakasanga. Ate mu Freedom City munda gw'atamanyi wakolebwa ebivvulu waliwo n'akatimba. Akatimba ak'emitayimbwa gyakolebwa olw'okuba waliyo ekisaawe nti bwe bakuba omupiira guleme kuyitawo kwonoona bintu. Awo wennyini weewaawula ababa balaba ekivvulu. Abali eri mu kivvulu bo tebadde eno wali baana. Kitegeeza nti singa abaana baateekebwa mu Children's Park ne bazannya mu bouncing castle, Ssaako n'abantu abalala babeerayo kuba bwe tubatwalayo abaana eriyo ababafaako. Teri mwana yali esindise genda kulaba biriroliro. Buli muzadde yalikozeseza omulyango oguliko Children's Entrance gye muyisa abaana okugenda okuzannya. Ne basobola okubanga obafuna oluvannyuma gwe ng'omaze okulaba n'ebiriroliro. Eyo nayo nsonga nkulu. Nsiigira ekifaananyi munnamasaka munnabuddu atamanyi Freedom City bwefaanana munda. Nkukakasa eriyo abaana gye bazannyira. Kaakati omuzadde tanenyezebwa. Omuzadde yalina okugambibwa nti maama ng'onywa bbiya, omwana muweereza eri abakola mu kivvulu kino bamulabirire. Ne bwe waali baddewo okusasula 50,000 bwe yaliganye ne mumufulumya. Anti muba mumaze okumuggyako ez'okuyingira. Okumufulumya si kizibu olw'okwewala omwana w'okufa ne bw'akuvuma
okakasa nti tajja kufiirwa baana. Ntandise ekiseera ekyokumaliriza abasanyuse n'abanyiize naddala abanyiize mu nsonyiwe. Twagala kutereeza ggwanga nga tuyita mu mawulire. Kaakati ensi yonna yagwamu enkyukwe, abantu baffe nga bafudde. Freedom City wakyasobola okugendebwa. Nkukakasa nti nakati nze okuyingirayo nnoonyereze. Nasoose kusasulira mwana n'agenda n'azannya ng'ate sirinaamu kutya. Ekizimbe nga kyo ekintu kyonna kisobola okugwayo akaseera konna tokigaana, Mukama yaleeta. Naye ate kyo kituukiriza ebisaanyizo nze mu ndaba yange. I mean Ugandan standard nga bwe ndaba. Wantu watono nnyo gy'ogenda. Ekitundu ekya Namasuba ewali Freedom City kituukiriza ebisaanyizo. Biseera by'ebivulu teweetantala. Poliisi erimala kutereeza kitundu ekyo. Naye gy'osanga buli muvubuka amanyi okukommonta enjaga. Ababbi bava gye bavudde mu biseera by'ebivulu, obubinja ne busalako ekitundu ekyo. Kakati ne bw'otafunira obuzibu ku Freedom City yonna gy'olaga baba basazeeko nga bakulinze. Ani avunaanyizibwa ku bivulu? Tutegeezebwako Uganda Poliisi n'abantu abalala. Ebibuuzo bino bye tugenda okubuuza, omuntu yaligambye nti kiyite enkyukwe eyajja natural disaster. Kyereeta kubanga ekizimbe bukya kibaawo ebyo tebitera kuwulikika. Ne bw'oba wamaala otya wabeerawo akulagirira nti ddeeno obadde eri. Omwana toddukira ku tiles Ssaako okwesogga lifuti gy'otamanyi kukozesa. Era oba ndowooza kyekyaziggisaako. Bwe ziba era nfu, Freedom City mukole lifuti. Ensonga zonna bwe zityo bwe zitambudde mu kunoonyereza okwabaddewo mu Freedom City ate nga tukyakwongera. Nyina okunenya kwenenyamu ekizimbe kya Freedom City. Kwe kujjako bapromote ssente nnyingi miliyoni 25. Abantu 2500 bagenderako ebintu bingi. Kitegeeza nti bw'osasula ssente endala wakati w'abayimbi n'ebintu ebisigadde, ssente ziba nzibuzibu okuggyayo mu kifo kye ekitono. N'olw'ensonga eyo nze naalisabidde abaliddamu n'abaliddawo mubakendeereze ku miwendo. Naalibeera omwavu nga miliyoni 25 ndaba nnyingi nga mulaba ntono. Naye bwe mbala omutwalo gwe mutujjako ne mbala abantu 2500 abeetaagisa okuggyayo miliyoni 25, nkakasa bukakasa si gwe gusoosa ate si gwe gusembyeyo okujjuza abantu abatalina kubeera mu kifo ekyo. Anti mwe mukipangisa ne mukirekera oli mu mitambo giyite control. Eyo y'ensonga. Ani alina okusibwa? Ekyo kiri eri mmwe. Basibe nannyini kizimbe, basibe mutegesi w'ebivulu, basibe MC, oba tugenderaawo n'obukadde 5 bwe baatuwadde. Ebyo byonna ebibuuzo tubyebuuza. Oluvannyuma lwa COVID-19 ebivulu byaddamu nga n'abasinga batandise birangira myezi 5 waliyo n'ekyamukwano gwange ekijja. Ensonga ezo muzeetegereza ate muzikoleko, tusabiragane. Mpanjagira Mukama Katonda sekisa mu bantu abakola emize emibi, ne muwanjagira atusonyiwe n'emyoyo gy'abagenzi agiramuze kisa. Ku lwa Media Choice report eno okugikulipotingira, ku lwa bannanga abakola okunoonyereza n'okugattagatta ebifaananyi tubasiibudde. Yenze Ssaalongo kankaka Peter. Enfuufu mu nfuufu n'evvu mu vvu tukusiibula, luli kyalumu tulisisinkana nga Namugereka agambye. Enfuufu mu nfuufu n'evvu mu vvu tukusiibula, luli kyalumu tulisisinkana nga Namugereka agambye. Weeraba, weeraba, Mukama Katonda wabajjajja bakulamuza ekisa. Weeraba, 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 Mukama Katonda wabajjajja bakulamuza ekisa. Weeraba, 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 Mukama Katonda wabajjajja bakulamuza ekisa. Weeraba, weeraba, Mukama Katonda wabajjajja bakulamuza ekisa.